Ekkubo lino liwezaako obuwanvu bwa kilomita 5 nga ligatta Kyalgondo ne Nakaseta mu disitulikiti ya Nakaseke ng'abasinga we bayise ebyamaguzi byabwe okubitwala mu butale. Abantu b'Eruwero, abantu b'Ekyalgondo tulina ku nsalo kati waliwo n'abona emisolo gifulumira waneeno abaana babbirako waneeno mpiki olwo lutwala abantu bangi nnyo nnyini ddala kuviira ddala e Nakaseke lulimu abasuubula ebyamaguzi naye babadde tebakyayitawo nga beetoolola ne bagenda ne bayita Eruwero ne bava ne bagenda ne bayita ate sayidi y'Ematugga okusobola okuba nga yandibadde ayita wano n'agenda. Olw'obulumi obungi bwe bayitamu okusomoka omugga guno okugatta Kyalgondo ne Nakaseta bakoze bulungi bwansi okulaba ng'embeera n'emirimu giddamu okutambula kinnawadda. Bategeeza nti abaana abagenda ku masomero wamu n'abasuubuzi abatwala ebintu byabwe kibazibuwalidde nga n'abamu ku baana baabivaako ng'ekkubo lino lye riri okumpi okusobola abalwadde okufuna obujjanjabi mu malwaliro agabeetoolodde. Baana bafave no abasomera eno tebakyayita ebyamaguzi. Nakaseta ina amatooke ine mwanyi naye nga tebasoboze n'omwava eno kujja kukola ki kutwalira ng'amazzi gatusalako nga kiri kyafuuka ekizinga nino kizinga ina kituyambye kinene nnyo tubadde ku kizinga era tubadde mu mbeera ng'ebyobusuubuzi tebikyatambula abaana abagenda ku masomero basoomoozebwa. Tulina eddwaliro ekyaluggondo ng'abantu baffe bwe bayita okugenda mu ddwaliro naye oluguudo lubadde lwaziba nga n'abaana abasomera eno tebakyasobola kusomoka kugenda ku masomero gye mu kutambuza ebintu okutambuza emmere yaffe nga tugitwala gye tugitwala mu byalo ebirala abasuubuzi abatwala mboga bijanjaalo nga tuli balimi twaliza awamu gaffe aba Nakaseta Nakaseke. Wano we basabidde bekikwatako okubayambako kuba kino ekikoleddwa tebasuubira nti kyakuwangaala ebbanga eriwera. Ekikolebbwako tekiyinza kumala kuba omugga guno munene gwetaagamu obuyambi obw'enjawulo okuva mu gavumenti. Babadde beegatiddwako mubaka wa Katikamu North Honorable Sekabira Dennis ng'ategeeza nti abantu bafiirwa ebidduka byabwe ekyettedde ne puroguramu eziteereddwawo okuteeka abantu mu bwavu. Bano pikipiki zikutukirawo omuntu eyandibadde atwala emitwalo gy'esatu ewaka akube plasita akayumba ke amaliriza aguze lupanka lwa pikipiki amaliriza aguze mupiira kubanga ejjinja ligusaze y'ensonga lwaki tukulaakulana. Ssentebe wa disitulikiti ya Luweero Erasto Kibirango mu kwogera kwe ategeezezza bw'ati. Emigga egyo tetugisobola ffe ng'aba disitulikiti era bwe twatula ne bannaffe abasayidi y'e Nakaseke kubanga gyombiriri gyawulagana n'ab'e Nakaseke nga tetulina busobozi obwo. Njagala okuwa ekyokulabirako ku sayidi eno ey'Ebulawula bannaffe ab'e Nakaseke omyaka ng'ebiri baateekako miliyoni 4 naye zaafa ttogge. Mu ngeri y'emu ekkubo eriva e Kakiri paka e Mawale limaze emyaka 5 nga likolebwa. Pulezidenti Museveni yasalawo n'alibawanga ekijjukizo olw'okunwanira mu lutalo n'alagira minisitule ya UNRA okulikola tamaka wabula ne gye buli kati abantu bakaaba olw'enfuufu eyitiridde ereetedde bizinensi zaabwe okuziŋŋama. Nawulira obwanana bw'ensimbi obayisa ku kkubo lino naye bukyanga bubisibwa nejjo Katumba n'atulimbalima najja n'alonkinga oluguudo naye ffe tuguli mu kubonaabona wali mu kirogo okawokka juza omusajja yabadde avaayo n'akamotoka akatini ne kaabika omupiira limuye neefa kakananga asuzaawo tufunye n'ababbi mu kitundu kyaffe olw'okuba okubeera ebbi waliwo mukwano gwange musawo wano bamubyeko emmotoka ye ne bamusiba emiguwa lwakuba nti ekkubo bbi. Ebirime abalina amayumba kumpi n'ekkuba amaduuka n'abaana abatambula nga bagenda ku masomero bonna balaajana. Ekkubo litutte emyaka 4 nga likolebwa naye bazzeemu buto ne bakomawo ne tulowooza ligenda kuddamu likolebwe naye ate kyasusse kubanga balikoledde mu budde obubi omusana mungi ate nga n'amazzi gennyini tetulina tewaliwo emmotoka yonna etambuza amazzi sebo. Enkuba weetonnya ne kiyitirira nga kwotadde ne accident ezigwa obutatadde. Ssentebe wa NRM e Masuuliita ne Nicholas Kiberu akulembeddemu abatuuze balina bye balambuludde ku nsonga eno. Nti enfuufu okuva yatandikako ekkubo lyazze emabega terikyatambula enfuufu mpitirivu era tulemesezza okukola emirimu gyaffe. Juzi waliwo accident yaguddewo awo emmotoka n'egwa olw'okuba nti ekkubo lyabadde bbi enfuufu ng'eri mu kkubo ekkubo teriyitawo teyita emmotoka
neso president tukubira omulango okulaba ekkubo lyaffe lino lyemasuuliita olirowoozaako. Nkubira omulanga pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga bwe twali nga tugenze lwe twali ebulemezi ekikyusa n'alagira ekkubo eryo basigale nga balikola maintenance. N'olw'ensonga nyongera okusaba abakulu be bagamba naddala abayinula kuba pulezidenti yabagamba nti ekkubo eryo muyina okulisigala nga likola maintenance enfufu ereme nga tekuba bantu mpaka lwe banaatuuka okuba nga baliteekako kakoolansi. Kizawire ne Masitula Navuga be bakusakidde eggulire lino Crabked TV.